Mbalamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi. Obulamu bugamba butya? Atusinzira ku UG lifestyle okubanga tukutuusaako buli kimu. Katusooke tukkirire ku mwana mulenzi Patrick Kanyomozi. Patrick Kanyomozi ono yebba w'omukyala Lucky Embabazi akola program program bagita batya eyo. Akola ku program emu ne gayitano eya Capital, the morning breakfast, yes. Omukyala Lucky mumanyi bulungi nnyo mwagala nnyo abamugoberera abafaani be. Patrick Kanyomozi y'omu ku abavuddeyo okwegatta mu lutalo olw'okutabukira Bebe ku nsonga z'abaana ba Bobi Wine abagenze ebweru abana. Jukira Bebe yavuddeyo n'agamba nti asaasidde nnyo oba yasaasidde nnyo Eddie Mutwe, Nubian Lee ne famire zaabwe. Bo bali mu kkomera tewali abadduukirira. Bano bo bali mu kulinnya nnyonyi bagenda bweru. Mwana mulenzi Patrick Kanyomozi agenze ku social media kwe kubuna postinga Bebe namugamba Bebe tobako kyotugamba ku nsonga z'abaana Bobi Wine fuluma. N'amujjukiza nti gwe mu 2010 bwe bakuba amasasi mukajjukira ndoza yali shoki yali show ya olunaku olwali shoki mu Kampala that night ndoza yali show ya Rakeriuka. N'amugamba 2010 ojjukira bulungi nnyo bwe bakuba amasasi ne ba bodyguard bo. Government yakwata sente z'omuwi w'omusolo n'ezikuteekamu n'esasulira n'abaana babiri n'ogenda mu America n'ojjanjabibwa full payment obukadde obutaka wansi w'ebisatu bwakuteekebwamu ogenda ofuna obujjanjabi obwetaagisa. Gwe nga teri yakunyegako nga teri yagambako. Ekyokubiri Kanyomozi abuza Bebe nti gwe bodyguard bo bw'oli ogenda mu America okujjanjaba bagenderako oba bwasigala wano obujjanjabi bwafuna bwa wano gwe ng'obujjanjabi ofunye bwe Bulaaya. Namuga kati oteesa ki? Naye abasajja bajjukira Patrick Kanyomozi ate nkwagadde omanye okujjukira bulungi nnyo. Amugaye mukulu Bebe kiki otunnyonnyola nga wano gwe bakuba ebyasi gwe bakutikka ku nnyonyi ne famire yo n'ogenda n'ojjanjabibwa. Ba bodyguard bo abali bakuuma bo nga basigala Kampala lwaki tebaatwalibwa? N'amubuuza gwe ssente ze wagenderako ebweru zaali zizo oba zaali ssente za mu wa musolo? Owulira abasajja babuuza bannaabwe ebibuuzo. Ne ngamba kati kaninde Bebe yanukule automatically answer ejja kuba kyagirinawo kubanga omwana yamu outreasoninze. Obwo kitegeero manyi kino ekintu kya Bobi Wine kirese ensasagge mu bantu. Buli omu nayogera kino, buli omu nayogera kiri. Naye nga true fact is bino bintu abasajja ate bano babibe ku lwasiza okula sente zaffe za gavumenti. Bw'okitegeera baseno zeyagalira mu okitegeera. Kakati naawo ekyo ky'omwana wadde mu kyesonyiwa ne mukizaali kuba kati efuse talking point abantu gwe balekanira buli omu kwayogerera era kino era kiri ogenda okulanga buli mu bivyo myerere. Naye ng'ekikulu kya byonna tutereeze eggwanga lino tusobole okuba nga tubeera mu bulamu bulungi kubanga Bebe y'omu ku abasapootinga nti gavumenti neekoze nnyo. Naye amalwaliro ga wano abaana be baalina ndowooza kuyinza okwesaawo nga babiri bokka abalina obutuuze bwa wano lwaki abaana be bazaaliranga bweru. Oba okitegeera. Naye nga y'omu abagamba nti amalwaliro weegali buli kimu weekiri. Naye nga watuuka okuzaala abaana be tebazaalira wano. Y'omu ku batugamba nti amalwaliro weegali bwe bakuba ebyasi yagenda bweru. Kati gavumenti yammwe eba ekoze ekisewo. So omanyi munnange ebituuka nakubyogera oluusi tomanya abantu bulamu babeeramu. People like Bebe can certify the government nnungi n'obulamu bwebeeramu bulungi olw'okuba bo bali bulungi naye ne batamanya nti abantu bali bubi nga bw'okiwulira. So nze nsiba kibagamba nti state eno emyaka 35 gye baze mu buyinza baayawukana dda n'abantu bo babeera sayidi eno ewali obulamu obulungi abantu bali eno ku sayidi eriko obulamu obubi. That's why they can just come out olw'omu nayogera byasanze n'osanga full figure nga awolereza gavumenti olw'okuba ye omwana wagenda mu state house n'afuna byetaaga bamukyala ebirawo ne bamuwa obuyinza yafuna bwa mu state buli kimu ekiri. Kati omuntu nga full figure tayinza kumanya nnaku y'abantu tasobola oba okitegeera. Bebe tayinza kumanya muntu w'amaze nti abonaabona. Kati ne badda ku Bobi Wine olw'okuba yafulumiza abaana n'abatwala ebweru. Obwo kimanyi n'omusajja obulamu bwakola ki bw'atambula. Ebyo Bebe Wine avuddeyo neyewozaako leero n'ayogera amazima n'agamba butuufu abaana bange batambulira mu kufa boka bagende. Oba okitegedde. Ngera ne Museveni bwe yakola mu biseera biri byalajja okulwana abe yabafulumye ne bagenda e Sweden ne Nairobi. Wali yamugambako nze wasoma mmeri.